lwaki olowooza bano bakulu bo tebakkirizigana kyabusika ekyobusika nkimanyi kibaluma kubanga balonda munzi omuto ne baleka abakulu ne baleka abakulu era nze nkikakasa ekibaluma bagala kale kutwala busika naye nze sifaayo kuba nze nkulidde wa Mr. Senkubuge tukuze nga nkuze yampeeredde paka we namala S6 mbadde shocked okuba nti tabadde mwana wa Kafeero kubanga ne banne bennyini baali bakimanyi nti ye era nga bamuyita jangu tuteese omukiko ogamba ki owange gwe naleeta omusika yennyini Martin Kafeero tabaddeko ku baana ba Paulo Kafeero sejjusa n'akatono kubanga nayamba Munnayuganda n'akulaakulana era musabira atambule bulungi era nja kusigala nga ndi taata we n'abadde alabirira ku bali abaana abalala musaba asigale nga taata waabwe ate n'abaana abalala baba tebalina taata nze Charles James Senkubuge wendi nja kubaza baganda bange tebanjagala bankyawa ate nga nze nagenda osika nga ndi kaana kato siina musango ate muzaidi nangange yanteka ku busika yayogera ekintu kino bannamamuli abasinga baaliwo baseeguya baaliwo yagamba kantekeko omwana omuto atalitunda bintu Kafeero tetugamba nti omwana wange nosi mwana wange nosi mwana wange era ffe kitwagambanga nti abaana nga bamufaanana naye ate nga yabiyimba bino bemuwoza kano kange kafaanana eno bakuteza olubobbo ne kakumalayo yali yeyimba Kafeero nkinewunyiza nnyo buli kyamutuukako yakiyimba kati twalowooza nti ayimba baana babalala ng'ayimba babe ani owokunenyezebwa mu mbeera eno owokunenyezebwa mu mbeera eno maama abaana bandibadde bagamba nti mukola ensobi oyo si abazaala wali nga bikyeke nga bizanga olina akakisa nti tuyimuyinza okubba ne musmagulinga ne mufuuka abaana kirala ne kasabaka nti omusajja tugenda kumusimulayo bani badde bapulinga out abana bagamba wange tugenda bijja kuswala owange tugenda bijja kuswala tulowooza nti bano abaana ababadde baboolebwera olwedde nga katera DNA bakasebwero tugambe nti bagenda kusigala nga baliwo batyo mu nsi nga balinga ntenga si ntenga beekumemu omulimu bakole nze owange nange gwe naleeta omusika yennyini owange gwe naleeta omusika yennyini Martin Kafeero tabaddeko ku baana ba Paulo Kafeero sejjusa n'akatono kubanga nayamba Munnayuganda n'akulaakulana era musabira atambule bulungi era nja kusigala nga ndi taata we n'abadde alabirira ku bali abaana abalala musaba asigale nga taata waabwe ate n'abaana abalala baba tebalina taata nze Charles James Senkubuge wendi nja kubaza mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern okuli butto sabbuuni engano n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale byonna ebintu osobola okubeera nga obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi abantu bakkiriza abasika capati bakkiriza nti butto wa Nile wakabi n'owa modern engano nnungi nnyo so binoonyeeko gwagende okubeera nga otegekera omwami omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba ebeera nga okozesa ebintu bya modern webitaba bya modern kozesa ebya Nile twogera ku butto sabbuuni engano so byebintu byolina okubeera nga okozesa obulamu beere nga ate butambula bulungi nkugamba nti biri mu maduuka ag'enjawulo biri mu supermarkets ku katale konna weyagala okuba nga ofuna ebintu bino weebiri. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited uncapped Airtel Internet experience. Airtel. wetuddako emabega ku baana abaakeberebwa omusaayi abaayite 10 wali omukubbo saaliko bwe bali batwala abaana abo ku musaayi mukulu Mandevu yali abeetika si wa famire yaffe namubuuza yeeyita mukuza naye nga tetalina mwana gwe yali aweeredde okitegeera kuba nze nkulidde wa Mr. Senkubuge tukuze nga nkuze yampeeredde paka we namala S6 Mandevu bankubira essimu bangamba mati nja tugende ku musaayi nembabuuza kulikaani ani gwe mututte ku musaayi okutujjako batukebere bangamba beetutenga abaana bokka Mandevu yabakulembedde nebanga nga tekuli tata wadde senga nti nenkigaana era nagwe neebuuzaako nemugamba ngende nangamba ebyo bifu bo nembaleka ne bagenda kati bagenda okunyaawo diza usinina biraddala nengamba bannaayi bali bagala bali kakodyo kakunji jamu
bansuule. So mu baana bagenda okukebera omusaayi walibanga gwe yali tageti okusuulibwa. Baali bantegese dda okujjako n'ekirala. Bano abaana engeri gye baali abanjiko 15 baali baagala kujjako bannaabwe bo basobole okugabana bulungi emmaali ebamala. Era bwe baagabana bwe bati omu n'adduka kati babadde badda ku ttaka kwe kubagwamu ne tugamba ettaka lya muzeeyi nabo muli mu pulani. Muzeeyi bwe bamuziika wennyini ekyo ne kitulumanyi kwe kuvayo mu mawulire. Swazo yesibe nnyo mu mawulire naye nga bakulembera okutunda ebintu bya muzeeyi. Ate ekinnuma abantu tebalumirirwa ku bintu bya muzeeyi ebyagenda. Tebatulumirirwa naffe kuzuula musaayi gwaffe. Bazze nnyo ku sayidi y'abali eri abaana. Kati ffe tuddewa. Tuddewa. So, ekigendera mu kuddayo babakebera omusaayi nga tujjeko obwenkanya oba okumanya famire yammwe mulimu n'okudifendinga ebintu bya muzeeyi bino ebiggwawo. Kati era tusobola obitaasa kuba bali abaana olwedde bakyamu naye ffe kyetukulembeza nnyo ekikulu kyakebera musaayi kumanya kika kyaffe kubanga ogenda n'oyita mu kkubo abantu bakatandika okukuyiwako ne bakutunula ne bagamba kale ekika kyesibamu bwesibi ekyo kyekituluma. Ebintu nabyo tusobola obbiza kubanga twagenzeko mu kooti bagambye mulina opportunity esobola okuzza ebintu ebyo kubanga abaana abo bwe muddiramu abaana bakafeeremu abo abaana be baagana 10 of course ebintu biba birina okudda. Muzeeyi lwaki bamugoba mu kibuga kuba olwedde kati bamubazeemu ebintu byonna babitunze ebintu bya muzeeyi. Ate nze nkuze kutuuka wano sirina kintu kya muzeeyi kinali nfunyeemu. Sente ya muzeeyi yonna nga nkyogera mu kamera siryanga kuwadde n'ekikumi n'obuuza misasa enkubuge yakimanyi. Sifunangako buyambi oyo Swazi yeefuga ennyumba n'agipangisa Yawa. Kajansi paka we bagitunze yagibaddemu era nga tutuuza mu meeting awe ku baana ssente abaweerereko paka we yagitunze. So mu mbeera eno gwe ng'omusika biki ebyo ebimu ku byoyinza otumenyerako bye wasikira ebimu ng'oluusi bitundiddwa n'okutundibwa? Nze kyekituufu nasikira musaayi. Saasikira bintu. Saasikira bintu era nze saagala bintu nkimanyi nja kwekolerera ebyange naye kyenjagala okumanya musaayi gwe nze nasikira musaayi gwa muzeeyi. Naye mu buvunaanyizibwa obw'omusika olusobako ebintu bya muzeeyi ebimu by'omanyi awo tujjako ennyumba y'ekajjansi eno eyatundibwa bikyawo ebirala ebizze bitundibwa oba ebimu kale ebiyinza okuba nga Katonda akyabiwanzeeko eddusu bikyaliwo? Bikyaliwo okuviira ddala ku bitundiddwa. Ebitundibwa bingi kuba muzeeyi yafa yina emmotoka ezo naye we twaviira bwe tuti emagombe okumuziika bwe tuti tetwaddamu kulaba ku kintu. Ate abo abeeyita ab'emikwano bennyininyini bebatunda ebintu bya muzeeyi abatalina baana naye ab'emikwano be baabitwala kati batunda ebibanja. Nga tomenye mannya ku b'emikwano bano bali banga n'ab'emikwano mu music kwe bali ku batunda ebintu bino. Ekyo sijja kiddamu kuba Kafeero yali n'ab'emikwano bangi naye nga kyoba omanya ab'emikwano ffe batugamba batugamba ebintu tukola kitubiwulira. Taata wammwe olaba waliwo omusajja ali awaggulu yali driver wa taata amanye ebintu bingi nnyo era mbadde njagala mumuggyeko ka interview. Tujja gifuna interview eyo. So emmotoka zaagenda amaka bagatunze omu adduse bagabanye bulungi ssente nawulira ono yeezimbira naye ffe kale ffe tetwakifaako nnyo era we twagira ekisinga okunnuma abaana be batunze ennyumba teri muntu yenna yavuddeyo kukolaki kugamba nti baki batunze maama Robina nze nkusaamu ekitiibwa mpulira byanjogerako ndi Duke naye nze sifaayo ekyenfa njala kuŋŋanya musaayi gw'abaana wamu tubeere wamu tumanye ekika kyaffe. Omanyi nga byonna byogerwa buli kintu okiwa obudde n'osooka okyanalyzinga mu mbeera nga bagamba nti wali batoli mwana wa Kafeero omusika Duke mu mbeera eno gye wakuliramu emabega gy'otutegeezezzaako nti teyali nnyangu nnyo tekulowoozesa ng'omwana nti bw'alibaawo embeera oba ye yakuleta n'okuba nti baakutwalanga mu masomero ageeyo wabbalibbali tewabeeranga nnyo kumpi na waka mu bulamu obwo? Nze olabe muzeeyi we yafiira muzeeyi agenda okufa nga ndi mumaka ge ag'omukyalo era yabadde akolaki yabadde ampeerera. Muzeeyi yafa tanneegaanyeeko era nabuuza mmange bino ebintu ebyatabuka
ddala ekituufu ndi mwana wa Kafeero yaŋŋamba ye oli mwana wa Kafeero taata yafa tanneeganya kati embeera eyo gye nkuliddemu ye sinjiraba naye nkimanyi bantu bangi badde batanjagaliza era nga wemanyi ebyobusika mubeeramu embeera bangi baba tebakwagala naye ebyo nabigumira. So moments kizobeerawo mu family n'oyimira n'olaba nga amaanyi gaago obusika gakoze mu mbeera nga gakoze kati waliwo wenkubira baganda bange nitukola meeting ne bajja bampuliriramu kubanze kuva dda mbadde njogera nabo bakuba bali abakulu bali nga bo tebanjagala kuva dda nali nkimanyi nga tubeera mu meeting busawo ono aba akola bwati nenze neŋŋamba owaayo ankige nenzikakkana ng'omusika onatereeza banna. So kati mubira ebiwabi eby'abaana omuwendo gw'abaana b'omugenzi oyinako omuwendo gw'abaana bameka bakukkiririzaamu? Abaana banzikiririzaamu eno siyinza kuboogerera bo bennyininyini bandisanye ne bakola ki ne beeyogerera okitegeera kuba siyinza kuva eri neŋŋamba oba oyinza okuba oli awo nga naye era ayagala ki obusika kuba nkimanyi bonna baali babwagala naye ate kati laba mukama wakola ki muzeeyo olaba wannonda nze saava eri neneeteekako abaana bandi bubi swazi bonna babwagala naye baba babwagala olaba basobodde okutunda ebintu bya Kafeero olaba basobodde okutunda ebintu bya muzeeyi ne beegana bannaabwe ate nze sitasobola kukola era bannange abo nabagamba abato eka ddala mugenze kuliko weekika ne bagenda olwokuba baali bawuliriza nnyo mukulumanda eyo yabakozesa ensobi nange nalinga mu meeting ezo ne bagamba ey'omusaayi kati nze nali manyi bagenda kwetika taata waffe bamugyeko omusaayi of course awo nali nina okugenda era nababuuza kuliko taata nti tekuli ne bagamba sirina gye njija mwe mugende mwekola ebyamu era bwe bakomyewo mbe omusika yagaana alika si mwana wa Kafeero okujjako n'ekirala ekinnuma omukyala Robina ayogerera bubi taata nkusaamu ekitiibwa maama nekyo kyewakoze n'ogamba taata wa mulaalo simanyi taata yazaalibwa mulaalo kintu ekyo mpulira kyannumye musajja bamuleka bumuli bamwogerako nnyo. Bataata bo bano abaliwo omwami Nende Umaro ne Mugerwa abaliwo gwe okuzo balabanga be bakitaawo odola mu family nkuze mbalaba tata Mugerwa nkuze mbalaba era nga ntera okuwumulyako bajjajja wange mbasangayo nenjijja wano wenyini wano tubadde tujjanga wano bajjajja nembeera nabo. Lwaki temufunawo ekirowoozo ekigamba nti bano bagibweko omusaayi kubanga nabo baba Luganda lwammwe? Anti olaba embeera eriwo omukyala Bisirikula yagambye maama Bisirikula yagambye Mugerwa si muganda wa Kafeero mbu Kafeero azaalibwa mulaalo kati olaba ebitubuzaabuza ebintu ebyo kwegamba lwa embeera ebuzaabuza ate adimisa jeno yeeke nyininyini yatugamba tulina kujja kukitammwe mwina kujja kukitammwe yennyininyini soosi kwe tulina okujja omusaayi kati tuyinza kuleetamu bataata mbate tubagyeko omusaayi era kijja komyawo enkayana endala nga njogera ne nyinimu yennyininyini omusika muwanya ekitiibwa neseboneyanzi embeera nti okolaganako ne bannooba ab'enjawulo waliwo embeera ejja nejja mu kusaidi y'eddogo lino nti muyinza okuba muyina ebibatawaanya emizimu gibasindika biki gy'oyitireyo mu bannooba oba kugwe wennyini omusika owulira ko embeera yonna ekutawaanya nga yampewo? Nze siina mbeera entawaanya bye baŋŋamba mbuno Kafeero ayinza okuba teyasiima musika senga sifanga nze teri mbeera entawaanya era be bali mu kwayiriza jjajja waffe mbu jjajja waffe agala kuteeka bintu ku gundi bakitaffe bagala kukozesa ku muzeeyi bintu mbu abatawaanya omuzimu gubatawaanya naye nga nedda ekyo balimba jasi baagala sympathy mu bantu naye nga amazima nga jazooka nze nkimanyi nzikiriza otudda ku ddembe ly'omufu katono nnyo taata ono nga tubeera tetumuwadde eddembe lyakusigala ng'awummudde mirembe bwe tumuziikula era kyo kituufu era mpulira kinnuma ku mutima sandyagadde kuzikula kitange naye abaana bano bwe bababuula ng'ogasseeko nange kuba nange kati nessaamu bwe bababuula bato bange oba nina obbalwanirira ate bali bakuliza nnyo eddembe lya muzeeyi tuba tuligize naye era twagenda twatula meeting
netugenda limisa jeno natusindika mu kooti netugamba mujjeyo kitammwe netumugamba lwaki tokwebedde ku bakitaffe ko ye ko baali ne batugamba temulina kujja ku bakitammwe abato kubanga deni eyinza okukoma wanga ate balina bebabodde mujje ku kitammwe yennyini abazaala mujjeko obutafaali ate ebyo boogera mutwagala mujjeyo bamuzikole simba mutwale twagala mujjako bamujjeko obutafaali bamuzeewo nga bwe bamusanze n'akayumba bakazimbe kyetwagala yese eddembe tuba tuligeze lya muzeeyi nekyemanyi naye ali eyalaba bano abaana abakulu baneeno be baleeta ekyokuzikula muzeeyi sifa abakireese singa tebeebola bannaabwe embeera singa terinawo yes so mumbeera majibu limu okuwininga n'okuluzinga singa mwesanga temuli baana ba famire musikasibu singa twesanga tuli baana bakafeero obukosi nja kudda ewa maama mubuuze kitange andage watuufu yes then side ebewanguddeyo kiki muyinza obbakolera kuba abo babadde bakayana temuli baganda baabwe tujja beetonda naye nze nga kyemmanyi omwana wa kafeero kuba siyinza genda ku busika eyanteeka ku busika teyakola nsobi namala gasaako tekisoboka nze ekimanyi ndi mwana wa kafeero sandivuddeyo namawulire singa mbadde seekakasi kitange yafata neeganyi ate yali yampeererezo kirasi okuva wansi paka ku peferi yes essaawa eno wavayo wamamisenkubuge gyendi era gyowanganise gyempangiridde omusajja ampeeredde kuva kitange we yafa ntadde mu masomero nasomera ne ku St. Julian oba ogimanyi gyena tulya S4 ampeeredde andabiridde ate essaawa zino era mwebuuzaako kubanga bebakuza bakafeero tata babadde nabo ngakyayimba ebbanga lyonna kati sobola namuvaamu maama omuwulizaawo maama wange gyali yo omulabadde gyenabadde nalabye bino ebintu bigize kuba kalantini yali yankwatira eyo wammange nalabye ebintu bigize ne mugamba maama katugende kangende sawa ya lutalo batweganye ekinnuma bato bange kyokka nga kitafu ate nga bato bange bwebalaba abamu bakulidde bakuze okuva taata we yafa bamama babadde babawerera kyokka abo abayita nti mikwano gya kaffe tebatwala abaana ekintu ekyo mpulira kinnuma kyokka kati essaawa yemu bali mutulemesa batulinyeemu singa batuleke ebintu bya famire tujja bigonjola nga tunakinomaliriza waliwo meeting yabadde erina okubeerawo ate ngaekwatako nnyo kuba yabadde yakulaba nga mufuna engeri gye muvunuka embeera eno oba oluusi nga temutusena mukuziikula taata meeting eno yakusanze etya lwaki tewabaddeyo mbeera ki gyoteekawo meeting mukulu misaaki yankubidde essimu nangamba Martin tubalinze twatudde dda nafuna feeta batudde ku Bativale ne mugamba mukulu misaaki wabula namugambyeko katonda namugambye ensonga zino ziri mu kooti wate tutulidde mu kooti ne mugamba n'ekirala yogerako nani nekitange kubanga bwe senga nagenze mu meeting eyo nandibadde ndiddemu famire yange olukwe abaana abo bavuddemu kati balagewa ensonga lwaki saagenze mu meeting tunateeseza eri mu kooti senga gye batuyita awo tulina okugenda kooti ffe yatulagira timulina kujja kukitammwe bano bakiwakanya abeeyita emikwano gya muzeeyi nga ate batulabiridde nabo okay so essaawa eno senior 6 wagimala olina emyaka emeka nina 22 years 22 years okola kikati essaawa zino nina ebintu byange byempulaninga lwakuba tebinnayitamu ebintu byange byempulaninga fuluma genda kubaki sijja byokya genda ku university ngenda kugenda nina okusoma yes okay so obubaka obusembayo ku nsonga eno sebo wekitiibwa ensonga eno yali kwatibwa etya singa abawo okuteesa kale olowooza kwali badde kutya singa batuyise ne batugamba nti mujje naye
ekisoba Misaki mukulu Misaki yasooka n'atuyitako mu meeting naye yalemera ku kintu ekyo temujjayo kafeero kyokka ng'ate kooti hoda bweti weegamba okiraba ekintu ekyo singa yatugamba n'agezaako tutegera n'atugamba kale mukole weemuti ne weemuti naye yalemera ku kintu ekyo namubuuza kati ate abato nagamba waliwo option endala musobola okujja ku kitaabwe Joseph ne mugamba ng'ate bisirikwa yennyini essaawa zino agamba si mwana wa Naŋŋanga kugamba ebintu bibuzaabuza ate nga kooti yatugamba mujje ku soosi. Yes. So mu mbeera eyo singa musangibanga muli baana ba mu nju ku byatundibwa ne mutafuna mugabo gwammwe abo abaagula bo bagenda kukola bati Sikitegee kyongana batunda ebintu bya kitammwe abamu temwafuna mugabo naye bwe tugenda mu test ne kisangibwa nti muli baana banju eyo nga waliwo ebyammwe ebyatundibwa nti mwafunako mugabo baba abaabigula ki ekigenda okuddako ku bintu byammwe ebyo kalolabe ensonga lwaki batya DNA abasinga batya DNA abaswazi bamanyi kubanga twagenze mu kooti ne tubagamba singa abaana bakoma balembe babona nga mulimu abaana ba kafeero n'agamba of course ebintu bye batunda biba birina okudda kati ng'ovudde ku kineno nti njala kufuna bwenkano n'ebintu bya muzeeyi babireke bibeewo lwaki omusajja bamusaanya nga yeekolera ebintu yasulanga mu mpewo lwaki babijjawo byonna byonna babitunde swazi mulaba ayitanyo ebibanja bimazeewo ettaka liririzinze emyaka 10 sente zibamuwa nawuli abamuwa simanyi oba sente simanyi baali obukadde bumeka tiyawaako ku baana nekyo ekisingira ddala obukulu ffe tetwagala bintu tetwagala sente tetwagala kikubanga emali ya muzeeyi tetugifunyemu okuva we yafa nze siryangako ku kintu kya taata era ali eyandaba siryangako ku kintu kya taata ffe kyetwagala okumanya musaayi gwaffe ebintu olede bye batunda olede babitunda ebintu byali mu ngalo babeera nnyo mu kamera tebavaamu abantu ate ekinnuma abantu babawuliriza nnyo naye nga ate tebamanyi nti bali ku ludda lukyamu ffe tuli ku ludda lutuufu era tumanyi tujja wangu awo wennyini nsaba abannayuganda abatulaba mu nsonga zino nga tonnafuna sayidi beera ng'owuliriza sayidi zonna obeere nga ofuna analysis entuufu yensonga lwaki tuvaayo ne tukuleetera omusika ne tukuleetera omukyala bisirikirwa tukuleetera ku kampu zonna zonna ez'enjawulo so tubeere nga tufuna ensonga eno mu butuufu bwayo nga tetunabeerako sayidi yonna gye twekubira so nga we muwulidde okuva ew'omusika Martin Kafeero abagambye nti ekimuluma okusingira ddala mu abantu abamu mwafuna sayidi nga temumaze kunoonyereza kituufu kiri mu nsonga zino so awo wennyini Martin nga tumaliriza waliwo omugabo ogwammwe oguva eri ewa jjajja ogwa kitammwe jjajjaffe okuva eri jjajjammwe simanyi go engeri gye mukolagana ne bataata abaliwo oba gwo mwagufa ebyo byo kale sijja kubiyingiramu nnyo naye nga tolina kyomanyi sijja biyingiramu kitegeeza omugabo temuyinaayo mugabo gwe mwafunye okuva eri jjajjammwe by the way nze jjajjange wembeeredde wa misasa enkubuge jjajjange abadde anteerangayo school fees yes abadde ampeerera abadde ateekangayo era S5 S6 kusinga ddala abadde ateekangayo ate era obwedda bulijjo oluusi gye nali njijanga okuwumulira wajjajjange kati sina kye mubanja just njatereza linnya lye ono maama bisirikale yayonoonye abayita abalogo abayita ki waswaza muzeeyi mbusimanyi balina ebyokola ekintu ekyo kituluma ffe twagala kumanya musaayi nze ngumya baganda bange ngami mube bagumu bato bange mube bagumu omusaayi gugenda kudda nga muli baana ba Kafeero kyekyo sigenda kwongerezaako awo oyo y'omukulu Martin Kafeero omusika w'omugenzi Kafeero so mu mbeera wetyo mbagamba nti mwebale kubeera nga mugoberera enteekateeka zaffe zonna programming zonna zetujja nazo era mbasuubiza nti kweno ensonga tukyagenda mu maaso n'okuba nga tubawa ekisingawo ku byonna ebinaaba bitambudde sayidi eno lujjawo bizige manya gage tukwatagane mu episode eddako.